Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Ncheno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Tukikole nga toliiwo. Nedda. Hajjati atuddemu. Watandika ddi okunwana? Ate enkulwana. Lwaki onnwana? Anti waliwo kye bagamba. Friend. She that is not around does not befallen on a tree. Naye nze sokola ekintu nga ataliiwo wuliriza abantu sibagamba n'okireke. Olugero luze ataliiwo tagwirwa muti. Kati singa tugwirwa omuti gubako kugwiridde. Tegugenda wasazeewo tambula. Programu z'emmere zitambula gwasazeewo tambula. Kalade ku Saturday tugende ewaabulwa dda. Saturday eya wiiki eno tugende ate ewaabulwa dda. Tugalumu. Ennaku ezo zonna nakyo ziteeka mu wiiki eno. Nkutuge? Ntugalumu.
Kadate ku Sunday tugende ku Tuesday tuli ku URA. Ate wawendi. Ku Tuesday nga 10. Ajati mumucheke yenu. Tuesday nga 10. Yakelwa kuna kawuso. Ajati Sauda yagambye. Ajati Sauda yagambye nti ku Friday era tuddamu. Okay, yabadde ngambye tulondeko ku Wednesday oba ku Friday. Wednesday ki? Mutyaba ndowooza I think Wednesday will do. Tusibuluke Wednesday. Atuddemu. Kati so akikola weekend era. Kati atwale kati atwale ku Middle East y'omu kibuga. Kati ate ajati alina ke yaleesa wuliriza lindako. Ajati alina ke yaleesa ate akapya. Yagambye atavuga Range Rover. Atavuga Benz. Tajja. Kati olina kwekwata avuga Benz anaabawo atavuga Tuareg. Bagambye bw'oba ovuga Toyota tojja mu kusiibulukuka. Hano liya kyogerako ng'asaaga. Birowoozo baasaaga. Kumba ali serious. Tayagalirako ddala wa Toyota. Kati ate ninayo n'okusiibuluka ne Elijah Kitaka. Elijah waddi okwo. Ne tujja kuba Ntebe ninayo afande wange Ntebe eyo. Yaŋŋamba lojja eno full tanka. Ye kubya tanka ye waali awo. Naye enkalu tewali. Afande Michael. Bambi ampa full tanka buli wenjagalira. Buli lwogenda Ntebe. Si Ntebe. Ankubira nambuza my sister. Embeera wallahi afande Michael. Yete weewayiriza. RPC. Gojja kubeera ng'ompulira olw'okuba njogera baafande. Oyagala okwewa baafande. Mukwano nze baafande bosi buzibu bwange. That's not one problem. So kati ye embeera eriwo. Afande ampa amafuta. He who is not around cannot be fallen on a tree. Ataliwo tagwirwa muti. Mu wiiki budde bwe tugenda okwaga tufuna. Tulina okugenda kaawo. Naye kati lw'okomawo tujja genda ate wali mu basement ekyanja. Haji Jaffa asiibulula abantu. Yatuyise sigamba nti asiibulula abantu ng'asiibulula ffe. Olumu we bana tugatta mu bantu abangi. Tujja kweka Echiddako ku Executive Meeting. Chapati. Uganda. Chapati naye mpeemu. Mutyaba mumpeere yaka. Ninamu wano sente. Ninamu wano akaasa kange. Chapati ya kaasa. Siina kaasa muwe. Chapati ya lwasa. Oyagala njereere. Nina sente mmeka wayi nina amabanja 10. Gaaki wagalidde. Why? Nina ebintu bye ndi mu kukola bintwalako sente nnyingi. Ozimba. Si kuzimba. Tokuzimba kutwala emitwalo 7. Nina abantu be nina okuwa sente. Nina ni mu mabanja gamme. Nengenda basasula benva wano. Nina abantu be nina owaayo sente miliyoni nga 5. Naye neshira agenda kugo. Bangambye kwali. Naye sinalaba atiwaaka we bwafuluma. Ndowooza kati nze ne gundi ffe tugenda okuba baliidi. Bambi namusanyukiddeko publicity. Amaze omukulu tukole. Publicity agende tomanya. Tugende. Naye ng'otunula bulala. Ngolinga esoomu gwetandise ng'obudde bukyali bwakumakya. Empagi ekutte bangu. Omanyi eno swawumu luli wiiki eri lwe nali nfunyemu olunaku olwali luntutte. Naye sofa kati siri bubi. Ekintu kitambula. Obadde negwe nga wafunye envi mu kirevu. Okola nnyo. Envi zibaddemu envi mweziri mu kirevu. Envi za kika. Bagamba zijja n'omuntu ng'akola nnyo nga tawummula. Nedda waliwo envi ezijja lwa stress. Waliwo envi kati nze ku sayidi ya tata nga abantu abasinga bonna balina envi ezirimu mu birevu. So kanyumiramu bambi obange yatinti. Tolaba abantu nga ali mu myaka nga envi zimukutte muno nga ali mu myaka nga 3. Omutwe ne guyiwa gwonna. Watandise akangwe.
Nani jana kikubuuza lwe ku basi. Enviiri zange zeekoyiringa zokka. Ndowooza ngenda kusooka nziremu nzisaleko zonna. Kuba nekiwalaata kiikino wano. Ne wano. Bambi. Ne wano. Baba. Lwakwana akangwe ate kakukutte. Wonna kangwe ke kagenze keeyawula. Akako kali nakyo. Oba kati nze ntisanirira nviiri. Naye bannayo bagenda kukoma wa. Nina ebintu bye nina otandika okweyigiriza naye ku myaka gino n'abiyiga. Okuzuuka okosanirira enviiri osanirira ebirevu. Kati ekyo kyagaana. Tolina puula. Ate njiina mu mmotoka. Ate ekizibu kye nnina nti mu secondary wonna we nandibiyigidde saayina birevu. Omanyi nti nze ebirevu byajja nina emyaka oba 22. N'otandika ofuna buno obufuyirira. Byajja lumu ne biyiika. Nagenda ozuuka nga nina ebirevu. Wuliriza ono. Nze saabeerako kona kano kalevu kamu ke bagira be bati. Ojja laba ebifaananyi byange gwegenda obuze bakyali bange. Wakera olunaku lumu nga nakera bukeezi nga ebirevu bizze. N'ebitundu ebirala. Ebyoya byali byajja dda. Ebyoya byajja ndi mu siniyo battu. Jjajjange n'andaga bye babisala. Saakunyumiza emboozi eyo. Waginyumiza eyo wajja n'odduka n'omubuuza kiki kino. Kiki kino n'angamba ebyo byoya. Bw'atyo ekikubawo. Yangamba ofunyiriza. Ate kati akyayinza okwewolereza. Kati omuwayiriza buli kyoyagala. Naye nakikunyumiza mulamu. Ate wayongerako ekyo ate jjajjange embeera mpaayiriza waaki. Tewali nsonga kimuwaayiriza. Gw'otamuwaayiriza. Mu bintu ate njagala nnyo memory ye ebeere intact. Njagala oneeteyo kasooli. Okuvaawa. Emigadde. Ebintu by'emigadde ebyo sikyabimanyi nnyo kati. Gendayo abaagala kasooli beegendereyo. Abadde amulima yafa. Kati nze simanyi oba balima oba tebalima. Be bamanyi. Kasooli wammwe mabanga. Era omusajja yadda ngamba kati tuweerezeyo emitwalo 15 simanyi tusige enkuba yatandise. Ne mugamba ebyo nno yali abyagala yafa nvaako. Kati tewasize. Yawewedde. Be bamanyi oba basiga basige. Abantu bagende nabo ababyagala babibeeremu. Butereevu. Oliko ekikyamu mwanange. Kubanga byonna bye baagala osiga sibirya. Sirya bijanjaalo. Amatooke ge balima sigalya. Imposto olya matooke. Olya muceere. Ndya muceere ate nja gugula. Kati mpuliriza baŋŋamba nti tugenda simba muceere. Ewa. Be bamanyi. Muceere bagusimba mu ntobazi. Anti oli banga tugenda simba muceere nja muwuliriza. Naye ate ngenda simba matooke abagagala bagende bagasimba. Nalaba Mildred nga atandise ebintu by'okulima. Mildred. Tuhayise. Bano omuwala oyo ali atya? Omuwala oyo nno mukwano gwange. Mukwano gwange. Nkyagalako ddoboozi yanna kigamba. Naye ndudde omulaba. I love your husky voice eringa eyange. Kati fe abasajja bw'oyogera bw'otyo ate tukuba bufaananyi. Nga kikutte kiri ku ulala. N'ogamba naye nange ndeka zino ennaku ze tulimu zo. Nkambwe. Tuli mu 10 ndala. Wali we bagambira nti oba bamalayika babeera basse ekiro ekyo oba kiro bakiyita kyani nga musiiba kyalayira tulikaddiri 21 23 27 awo gundi ye yabitugamba ng'ennyo kayima bane Shafiki ali atya bane Shafiki yasibula agenda nasibula bali abantu beeri wakatayi era ino basibulula kyateeka bambi ate bambi yeetabana munafumba no kuba taata we yali akikola awo waabwe kati yasikirawo eryo sono lyonna lyabwe ye musika waawo Shafiki musika bebo musika teyeeyanza naye sabe wantu waabwe wakuze eki wakatayi ye wakatayi wakola naye wakola ki babayire kolansi bajambusa kati bajambusa Anko! Wamakola siba mwambusa. Kati ayingenderera paka wa Shafiki. Najalo oluguudo sirwe lugwe luwero. Lugenda paka. Kati balukola paka luwero. Baba. Kati nkitegedde wamma. Kitegeeza baba kolere kubo. Waliwo awantu we nagula ettaka awo bayitawo bajjo. Bagamba sima ettaka lyabo baba bennyonyi. Baine ettaka eyo naye mbw ate bw'ovuga eryekkubo ogenda ne kusuula ene wakatayi baabakolera amakubo eryekkubo oba eyo yeruwerwe baakola buli kkubo lyayo eyo baaba era bambi tebali bubi bambi ekintu kyatereera kayima koluno ngenda ku Idi
ewakatayi bwana abantegezezza nga bukyali ogabule na omugabulireko anti mune yaba agabula yagabule oyagala otuula abantu beyirinze bankwatako luseniya yes era twagendangayo nga tugenda mu nsaniya naye kati nze abantu beeyo bankwatako Shafiki gwemanyi ndeka mbeere ku ye Shafiki wa mukisa alina mukwano gw'essereebu yandinsanzeewa bakwano be bonna bali ewa Kiseka bakola mu magalagi basitula bunyama wa mukisa ate nzireeyo ntandika okugaba epiraawo mbundage ndi muntu mulamu nnyo nze n'obuntu bulamu twesangawa tewali we twesanga lekeraawo era kayima bonda banzize funa wonteeka wali ate mpisanga VIP funa wonteeka ye tonteekateeka eri mu mwana w'abantu wabe wakatayi kwisanga VIP okitegeera jo nageze mu futaali ya gundi yakata bampisa okunsiibulula ne balyoka banyanirizaga VIP ne balyoka bantambuza nga ndi muwanvu nkomeeri sirowooza nti kituufu nendyoka mpitawo uwa ku Sheraton bakoze okusibulukuka basibuludde nga tewampise kati nabagambye oli n'essaawa 2 zagamba nti asiiba sizekakasa naye nzisiiba buuza mutyaba sizisiiba wamma 2 hours naye mutyaba ogenda ppa kubikaana gwe kasoose ne kakola kati gekakutundeko ne kakola kati kyokka folo bwe twogera ndi omwana asoose n'afunya feesi kamala ne keegaana waliwo ekintu mutyaba kyakola mwenna kye mutamanyi kati oli owajja ogalusaniya emmere egenda wuwe kyokka ate nga n'omukyala yafumbye kati bwe tubeera eno ffe nga tulya yeefula mbu aliddeko katini naye banne luli ku Middle East mutyaba kyateekola n'atumya ice cream kaza ojjukirayo mwatali kolya kooni enkalu ate Hajati yasooka okuŋŋamba Hajati Saudati ye yaŋŋamba mbu kooni ziwooma ng'oziridde zokka bw'ogirya yokka ewooma ne mugamba kooni ewooma etya nagenda buli omu asabye kooni nze nenjimenyeramenyera mu ice cream nze nagaana okulya ice cream sirina gagejja lubuto nti musaba ice cream anti Hajati yaŋŋamba abantu bwe baagala ki naye Hajati yaŋŋambye tugenda kuddamu anti baŋŋambye ate we muddiramu siriiwo lwaki takikola toliiwo okomawo ddi okimanyi lwenkomawo kale kati ekiriwo kiriba ekiti kati ninayo okusibuluka kwa Bereya bagenda sibula anti Bereya baali bankoledde bagenda sibulula batya aba Bereya anti oliriza ene bosi waffe musiraamu anti naye agenda sibulula ati baali bankoledde birthday dinner togigendangako sigigendangako nakwatagana kati birthday zibadde nnyingi webali nnyo kati naŋŋamba tukole wiiki eno ku Lwoku tugenda sibuluka yaŋŋamba nti just choose any top restaurant that you know kati baŋŋambye waliwo ekifo bakiyita oba Izumi balina emmere ennungi baŋŋambye nti balina emmere ennungi n'akawunga naye nze mbadde ndowoozaamu okusinziira ku discussion gye twali nayo ne mutyaba nadde ndowooza nti tugende ku Dynasty babaleetera embuzi ennamba basobola ogireeta balina embuzi eyo ennamba weti nga kuliko omuceere ogwo gulinga gwa yero guwooma kati ate bwe tuvaawo kati olwo lwakuna kale ate Friday twali twagala Hajati nedda mbeegayiridde tukikole wiiki tukikole nga toliiwo Hajati atuddemu watandika ddi okunnwana ate nkulwana lwaki onnwana anti waliwo kye bagamba she that is not around does not be fallen on a tree naye nze sokola ekintu nga ataliiwo wuliriza abantu sibagamba nomukireke olugero luze ataliiwo tagwirwa muti kati singa tugwirwa omuti gubako kugwiridde tegugenda wasazeewo tambula programu z'emmere zitambula gwasazeewo tambula kale ate ku Saturday tugende ewa bulwadda Saturday eya wiiki eno tugende ate ewa bulwadda tugalumu ennaku ezo zonna nakyo ziteeka mu wiiki eno nkutuge ntugalumu kati ate ku Sunday tugende ku Tuesday tuli ku URA
ate awendi ku Tuesday nga ajati mumucheke yenu Tuesday nga 10 ajati Sauda yagambye nti ku Friday era atuddamu okay yabadde ngambye tulondeko ku Wednesday oba ku Friday ki mutyaba ndowooza I think Wednesday will do tusibuluke Wednesday atuddemu kati so akikola weekend era kati atwale kati atwale ku Middle East y'omu kibuga kati ate ajati alina ke yaleesa wuliriza lindako ajati alina ke yaleesa ate akapya yagambye atavuga Range Rover atavuga Benz tajja kati olina kwekwata avuga Benz anaabawo atavuga Tuareg bagambye bw'oba avuga Toyota tojja mu kusiibulukuka hano liya kyogerako nk'asaaga birowoozo baasaaga kumba ali serious tayagalirako ddala wa Toyota kati ate ninayo n'okusiibuluka ne Elijah Kitaka waddi okwo naye tujja kuba Ntebe ninayo afande wange Entebe eyo yaŋŋamba lojja eno full tanka ye kubya tanka ye waali awo naye enkanu tewali afande Michael bambi ampa full tanka buli wenjagalira bulogenda Entebe si Ntebe ankubira nambuza my sister embeera wallahi afande Michael yete weewayiriza RPC gojja kubeera ng'ompulira olw'okuba njogera baafande oyagala okwewa baafande mukwano ze baafande bosi buzibu bwange that's not one problem so kati yeye embeera eriwo ampa amafuta he who is not around cannot be fallen on a tree ataliwo tagwirwa muti mu wiiki budde bwetukwenda okwagala tulina okgenda kaawo naye kati lw'okomawo tujja kgenda ate wali mu basement ekyanja Haji Jaffa asiibulula abantu yatuyise sigamba nti asiibulula abantu ng'asiibulula ffe olumu eba natugatta mu bantu abangi tujja kwekanga tekijja vaayo kwagala omuntu ate ninayo musajja wange Patel lwana akuyita mu kusiibuluka waliwo wano aboolugava abali wano ekireka wano nga kuleerwawo bampitako lumu okusiibuluka bali abaana nze okusibuka n'obuugi bujja gwemanye okusiibuluka basuka ne babawa amazzi ne babawa amenvu ne babawa enteni ne babawa obuugi kati ebyo mubikuba mu ddakiika aga nga nnyingi mu ddakiika 3 ebyo ne bivaawo kati kwemu kitundu ne baleeta ensaniya nalabako ensaniya nali siziranko mu bulamu bwange nalaba ensaniya nga bwe baziteeka wansi omukka muba temukyeraba omuceere nga gwokya ettooke nga lyokya ennyama enkoko nga byokya akamonde kakwokya n'ofa nga omukka gwokka ogujja naye ekituufu nayiseyanko mmere nnyingi mu kifo kimu n'atunuulira nga baati Badulo waali Musa Ssemwanga waali ne babawo olusaniya ne mbaga nenze kanseneko sayina nga kasuku twali tukuleeterwa ne mbaga nti ne mbaga nti sikulya kupama ku buliri nensenako nendekera baati nagenda baati atudde wansi nze nali ku dining naga nti afe katuule wansi ne Musa Ssemwanga oyo omwana wa Bukedde abo abaana balya emmere gwe mulimu gwe baakuguka baati jjukira aliisa left buli kimu lefta n'agukwatira eno Musa n'agukwatira eri n'otunula baasooka nga bagenda ekire ky'omukka kibisse emmere ono talaba ali eno ng'ate gwe ali nze nali waggulu eno nga mbalaba emitwe nagenda okutandikola Musa agamba kati nkulaba naye ng'eggweddewo ng'entuye zifubutuka mu baana abo bannaye abantu balya Zubedah tetunnalya mmere abantu balya Zubedah ebigambo naye abantu balya abantu batambula emmere abantu balina engeri gye banyoolanyoola engalo bwe bati n'omugamba olya akwata omuceere n'agukola n'agunyiganyigamu baati n'agukanyugayo bukanyuzi n'omugamba nti guno omuceere gw'okoze ekitole n'okanyugayo digestion eneebeera etya bannange waliwo abantu nga bo balya ng'omuliisa omwambaza naye nti ate kiteekeko ne kino nti abasiraamu naddala abasiraamu lwakuba bannaye nina omukatuliki gwe mmanyi nze nalako omukatuliki yalya kiro y'embizzi bw'omu ne mugamba gwe mwana gwe ekikulisa kiro y'embizzi kiki bw'omu wakati nze bwe nali nkyali embizzi nga ndyako obufi 2-3 omwana yakuba kiro nanga nti nze njirya
ate kilo waliwo bano abeeronda nti njagala special biki n'essavu lyako negwe oli amasavu nze nange sobola kulya amasavu naye nalabako mutyaba ng'awuuta essavu naye mutyaba muliisa omwambaza naye mutyaba omupatana n'omwambaza nga temunakwatisa ekintu ekyo Zubedah njagala tukyogereko lumu natuukako lumu ne nga mutyaba tugule waliwo eddagala balita zonto lya biwuka zonto ne tulimira ffenna nga tuli awo zonto zonto tolimanyi manyi ono mabendazo takyakola yadde mabendazo ebiwuka byamumanyiira munnange ne bw'omuteekayo ogenda kuwulira banga nti olina okudiwaaminga buli myezi 3 si myezi 3 waliwo abadiwaaminga nga tudiwaaminga buli wiiki nga yalwala ki tepuwamu si tepuwamu bwe wali oli muto wapamako tepuwamu nalabako omwana eyamufulumamu ng'afuluma bu tepuwamu ate mbu si wakusikayo aba wakunyolera kati bw'omusika ayinza okukutukirayo tepuwamu kati nga baatuuka bamusibako akati maama akwata akati n'anyola nedda yasamira muli tepuwamu bagisikayo be batyo bw'oyokya akabiri ti wali ku gundi ku Anas tepuwamu oyo awulira omuliro najja tepuwamu abaanoonya wali muliro balina okukookya bakuteekako akazigo ne bakoleeza akabiriiti twasoma types of worms naye ffe twali kusomera omwana lumu yapama bbi nga mungi nga mulimu obuwuka ne batugambeza ezo tepuwamu bamugamba mwali muli ku practical twamusanga busanzi nga yapamye nga zikyalyawo zikyalinze viddi zedda ozimanyi kati ffe twabeera ekabojja awo va kati kabojja batugamba musiba bafunye ne kabojja abantu abo abaleeta emmere eyo mutukyusizeemu mufune contract wakiri n'aba KFC bajje abaana toyinza bawa KFC sebo lwaki abaana nga baagala KFC buli lunaku anti ku viddi kugamba ku viddi abazadde baleme kujjanga na mmere baleeta emmere oluusi erimu butto mungi abaana olumu nebalema tufune catering service ey'amaanyi ng'efumbi omuzadde agula buguzaawo actually kye basobola okukola batugambe nti buli muzadde ku fees tukutaddeko emitwalo 10 gya viddi buli muzadde atuuka n'emmere katufune ababufe bano babasasulirawo bufe baziteeka all over the school bw'ogenda n'osena kiro n'osena kiri naye edda nga muzeeyi wange bajja ne bakyala ne biddiishi nga tulinga abali ewaka wennyini abantu ne bali ogendera akabuto kazimbye kati nga babawa ne mutereka nako katumbidde bayi tebakkiriza byakulya mulya n'agenda kati ekiro ogenda owulya kyekyo nga bapama olwo gw'owulira oti ali mu ddoomu anti nga tuli mu ddoomu wabeerangawo abaana nga tebasiba ate kaffe toyi zaabeeranga munda mu ddoomu siza bweru nga ziri mu ddoomu naye ng'era abaana ogenda otutuuka ng'oli yapamye nekyo kintu kitegeranga omuntu opama otya bweru w'ekinnya zino ez'okusitamako era zaaberanga za kusitamako naye nga ozibayiza flash naye nga kigazi beekiti naye ng'oli yapamye ku sayidi ate sikitegeera kubanga ezo zibangazi ez'ekigundi abaana bapamanga kungulu ezo ne toyiza ezisinga obulungi infections ziba ntono okusinga zino ez'okutuulako ambi ez'okutuulako zibalema okusanitizinga obulungi okufuuyirafuuyirako ate kira waliwo abagenda okufuka ku ttooyi n'afuka abasajja n'abakazi bakyagala sitama bakolako obukozi kati nibeekati waliwo n'abazirinyako infection ate infection ze bajja ku basajja mu bwenzi gye babeera ne balyoka beekwasa ttooyi waliwo n'abalinnya ku ttooyi nga bafuka naye ejja mmenyeka lumu nga gwali mu ttooyi ate nga waliwo alinza ddayo weebale nnyo owulire obuswavu nga toyinaamu na ssente bakugamba ovaawo ogikozi naye nze nina kyali wange ye yagamba ye apama ku makya nga aveewowe addamu pama nga azze waka katayika yakyemanyiiza alabika wano omisana wonna talyalya kubanga bannaye bino abantu betulyanga abasiibula ensi emisana talya ye naye omuntu abeera alina kupama emirundi emeka olunaku ng'ebiri egyo ku makya then n'ekiro n'olweggulo gw'opama emirundi emeka gumu ku makya pozi nga nina mwalusa
Alusa oyo muzibu wa kuteeminga. Alina effujjo lingi. Asooka okukolako effujjo kati nga wano nga tukola. N'olaba n'osooka n'oguma n'otuula n'oterera ne waliwo kyesitaategeera ku alusa ebeera ekulaga oyagala kgenda mu ttoyi n'otuukayo nga teri kiriyo. Gwe nakulabye ne mmeeya nga mwogera ku bakazi b'obutiiti mbu omukazi ayambala akatiiti kamu. Baabikyusaamu kati obutiiti balawundi buba busatu. Buli kamu ne dizayini yaako. Buba busatu. Nze by'obutiiti sibimanyi. Nalabye omwana annyonnyola obutiiti oyo ne nga naye omwana experience gye baluddemu. Gy'alina. Naye nze nga ya kintu kikulu. Nze nina sisitemu yange engeri gye sitalina lusuku. Ekijja kye ŋŋenda nakyo. Teweeroboza. Tolinga mmeeya. Yafunamu ku ssente kati akajanja kamuli bubi yatandise n'okweroboza. Naye kati twabaddeyo ne kazibwe kapo. Emmotoka ye kati buli lunaku agibikkula boneti. Ani? Meeya. Eno emmotoka empya? Eyo empya. Era kati twamugambye asasulire ddala makanika atambulenga naye. Oba teyagula mpya? Teyali mpya. Kuba eri UBE. Emmotoka teyali mpya. Teyali mpya. Naye kati eyo tegenda omutunza buli kimu. Lwaki tagitunze nga yakatandika? Nange bwe ndabanga. Motoka kasi otandika ogikanika bw'oti gitundi. Eyo Subaru kati bagimuza miliyoni nga 8. Sente si nnyingi. Kati aba agitunda mmeka miliyoni 2? Agabengabe. Agibawe. Just give it away. Agiguze Roni? Ate wakyagiguza Roni. Anti kalijjukira Roni. Roni agenda kugula emmotoka empya. Eyo no kalekaleko. Singa ku ya Roni nga tomuleetedde chapati. Zijja. Kaleeta. Omuteedemu amajaani. Chapati giteeka okwo. Nteedemu amajaani. Mwegali. Oyagala nkuweeko? Owange. Ne munnange. Pozi wasiibye. Ogenda n'osukka akamanyiiro. Amazzi gammalemu amazzi obuzi. Anti Zubedah kati kangubudeyo ekintu kimu. Amazzi obuzi. Naye wawulidde omuwala eyagambye omuvubuka bwe yawulira afa gye bamuggyemu banaasiiba enkaaga. Namulabye. Ne ŋŋamba zino zikulemye. Ate okwata enkaaga. Naye enkaaga olimanyi. Naye kati bannaye omuntu toyinza jjooga Katonda mu nnaku zonna ate n'omujooga ne mu kisiibo. Naye ffe Katonda teeka wansi. Kuba ekisiibo bannanga si bannaye muswaleeko. Enkaaga ng'alyesabira. Naye bannaye capati. Nungi ogirabye. Nedda. Teeka wansi kyayi leka kulya bw'oti. Ffe waffe waliwo kye baakola. Wali gye bayita penetensiya. Ekintu okikola n'ogamba n'ojjusa. N'ogamba nsomayo Mirembe Maria 40. Nazo ate ne zikulema. Olw'okuba Katonda asonyiwa bannaye tekyetaaga mmujeeja. Toyinza kubanga olimanyi nti nkaaga ate n'ogamba nnaasasula enkaaga nga kiki ennyo ekyo ekikusiiwa. Owaayi njyamu mpekka n'akatebe. Nteeka okwo. Ffe waffe tulina penetensiya ogenda ne wejjusa. Wewe wali good father wabanga tomulaba. Nga tomulaba. Nawe oyimiridde eno. Father nasobya nayenda nakola. Kyakayimba ke yayimba ze nali sirabanga. Sonyiwa father nakemeddane ne. Samira kitange. Teeka wano mu maaso gange wejjidde. Kuba eddungamu. Titi Tabel. Titi yali atya bannange. Ready. Ready Titi Tabel. Ready Titi. Nange ready Titi. Ready Titi. Ready Titi? Ready gundi. Oli ready. Gwe omutanga ready Titi. Ani. Gundi ani? Tunyankuza wotyo. Tadias Katumba. Mwitanga ready. Ready Titi. Tadias pozi yono yali muganzi. Wa Sherry Matamu. Ye taata w'abaana ba Sherry. Yeah. Ono Sherry alina face etangalira nga girasi namulaba ku birthday yo. Ne ngamba bannange. Wano wetulaga. Face etangala bweti nga girasi. Ate mwe. Ono ne yali amuliraanye ye mwami. Yego walabo ye yali. Oyo muvubuka. Yali atali wano. Ye mwami ompya. Sherry ya. Stock. Ali ku new stock. Sherry yagaana abasajja abakulu. Abo yabazirira ddala. Kati ate oli yamukyawa. Sorry. Emmanne manye tewasiibya. Naye olya Katonda akebera mitima. Sherry yaleese omusajja. Yakyawa oli omuvubuka gwe baali bamuvumirako. Gwe baali baga nti yabba mubbi. Yamubalekera. N'amuta. Paka nkooye nkaayana. Atava ku mulungi afaawoza. Nze labeeyo kuvuganya ennemye. Tuntuntuntuntu. Nze labeeyo kuvuganya ennemye. N'afuna new stock.
yaleesa omwana w'abantu kati amugulira emmotoka amukwatira ensawo abaffe yamusookayo n'akola kano twali awo ne tumubuuza Sheri kati embeera eri etya n'agamba nga bwe nabibala bwebutambula ne ŋŋamba aya baasi nalaba abantu ku birthday abasinga nga sibategeera they are all your friends mwana mikwano gyange nange ekyali ku birthday kiki engano engudde mu liiso eryose olai Katonda tayagala muntu ajeja muntu kana isiga ine liiso likulinga ebbwa nyola ndabe timuli kirimu ne mama tondie okyakawulya kale na ku side leta ndabe kwela ku bukowe nabe ku bukowe tekuli kaliko n'eriiso lyennyini temuli kirimu nasiibye empagi ayi kati bwenja wano ninde ku ssaawa nga 6 nja kuddamu nga ku 6 then kati nziremu ku 10 mbalinde kwemu okoma 10 okulya oba olidde kyolo kati wanonyedde kyayi ne chapati ate ngera naadde nanywedde ewaka ojja onywedde kyayi ku makya emimiro tulina saaje twaziteekako nti gyeggula ku ssaawa zino naye nga bw'oba okaaba enjala obanga atannalyako mba njala ennuma njala eba ennuma wabula Nusura beauty shop awe nakulabye atunda ebizigo naye ebizigo bye tatabula kizigo kyonna atunda ebizigo ebiba byajje mu nsi ez'enjawulo naye nga biri authentic so omuddugavu n'omweru n'ayagala okubeera nga ate omufaanana osobola ddala okugenda awo omwana Nusura Nusura yaŋŋambye social media emwegezaamu buli kiro Nusura yagambye atusiibuludde ddi sinnamanya ng'okomyewo kati alina tusibulwa nga nkomyewo tokikola n'osiibulula omuntu yenna nga siriiwo Nusura our sister tukutegeeza you're beautiful omuwala omulungi tayomba omuwala omulungi talwana bwe bamunyiza akaaba bukaabi naye banne nali nnina kuyimba waliwo akayimba ka Christina Aguilera what can bring you down beautiful no matter what they say what can bring you down don't you bring me down tonight Nusura tuongereyo kusenga kubanga na Nusura akoko omubiri gutandise okuluma gutumuyiriddewo Nusura tokkiriza noyo omusajja oyo gw'okabira musima mayiga yajja kunkyawa oba agende embwa lwaki abakukaabye omwala omulungi bamukaabye omwala omulungi n'avaayo neyennyonnyolako nategeera ajja atobeko naffe atuwulire ojja tegeera nti oyo abadde akuyisa bulungi embwa yonna tugiina kusanga omukazi ali awo nga tategeeka naye nga ntasaana kujja neyennyonnyolako okitegedde oli muwala mulungi if your guy cannot understand that omukazi bamukiriza kuba n'abasajja bana bamukiriza kuba tannafumbirwa akyetegereza naye bagamba mbu azaafumbirwa n'abyegaana yagamba bamulwana olw'okuba nti avuga emmotoka ez'ebbeeyi avuga mmotoka ki avuga Range Rover alina ne GLE Nusura naye bulijjo nga Nusura bulijjo lwali terumukubangayo ku luse munnange simanyi otubadde twali twamwerabira avuga Range Rover alina ne GLE oba tokipise nnyo nkubuulira GLE lwe nasema mulaba gye yajjiramu GLE yes
Oh baba. N'agamba gwe ne kkuku mbaagala nnyo. Oh yagamba nti ki? Gwe ne kkuku mbaagala nnyo. Nusula tukulabye ko. Bwe yabadde agamba nti bagenda mutta yagambye ffe. Kasuku. Yatutegeezezza. Shamim. Bwe mulaba nfudde. Tondi yabanzise. Togenda kufa. Togenda fa. Naye oyizo bonaabona. You okay? Bolaba mtumaze wano. Please come. I want to have a word with you, eh? Okay? When you see we are finished, eh? Yeah, fantastic. Fantastic. Nusura ye waffe. Ningookaloba ekisambi banna. Okonyewa. Wano kino kisambi. Eryo si vivi. Vivi lirino wano mukwana. Eryo kisambi. Ekyo kisambi. Damu. Kaloba ekisambi. Nange kikasenyenya namu ng'ate onkufumita nnyo. Tiwabanga ewali ekisambi waddawo gondi kugulu. Eyo gye bayita fuma bone. Nga eri awo. Fuma. Kati kitegeeza nti oli katini, oli mumpi naye amagumba go magumu. Kati Zubedah makulu. Wow. Kyekino kye bagenda mu ddwaliro ne bagamba ne bw'otalya nnyo. Ne bw'olya ennyo ne bw'okola ki gwe tozitowa naye amagumba go gazitowa nnyo. Yenze nange bwe ntyo. Nagenda mu ddwaliro ne mbagamba naye. Wekyo simbi naye amagumba. Ne banga akasuku kati gwe guma ojja kufaafagala n'omubiri. Nasakako omuntu nga sima amagumba geegatta. Naye baamuzaala. Ng'ali nno mutalina waabwe nnyera talina nti kiki naye nga mulaga nti eggumba lyegatta wano. Galina engeri gye geegatta. Ne gabeera nti eggumba limu gali abiri. Naye gonna nga gakonekitinga wali. Naŋŋamba nti munnaye baŋŋamba batyo ebanzaala. Kati atambula bulungi talina buzibu. Atambula bulungi naye kati emirundi egisinga babonaabona mu bukadde. Abeera alina okufuna omuggo kuba nti amagumba gabeera gazitoowerera omubiri. Kati jjukira bw'okadde ennyama etandika okuyiika ekuvaako. N'osigaza magumba. Weebale nnyo. Naye ate nga kati nange kye baŋŋamba ne sawo nange akasuku lya mmereyo. Kati gwe si mubiri magumba ge gazitowa. Weebale. The framework of bones. The skeleton is heavy. What is the skeleton? Is the framework of bones. What is SST? SST is social studies. Social studies. Is the study of man and his surroundings. Yes. Checho. Yes, checho. Anego twagala obuuza yasoma. What is social studies? Nozo kirabye. So akasuku abeeranga n'ambuuza ebintu n'esibiita ne musinika. N'endowooza oba mmwe you are above. What is math? Math tekiriiyo. Gye kiri. Tekiriiyo. What is mathematics? Addition and subtraction. Subtraction? Math is the study of addition. And subtraction. Subtraction. And multiplication. And division. Obadde okamanyi. Mapenzi gyangambye. Addition, subtraction. Subtraction. Ekituufu kiki? Okirabye. Kali kapya. Akalewa. Aluddewo. Nkijja kitanga basimulabanga. Tatera kwetalata. So beera ng'anyumya tunulayo naye nga bw'onyumya. Baleme lowooza nti twabadde tuboogera. So obeera bwetyo bweri. Otegedde ekintu. Ogiwulidde? So kati wiiki eno you're traveling. Yeah, I'm traveling. So because ogenda kundeeterayo ki? Luli wandeetera sharia nga tezintuuka. Sharia oli mukazi. Hijabu. Ekanzu, sorry. Wandeetera ekanzu nga tezintuuka. Erugenda kanzu simanyiyo makanzu. Teweetumiikiriza kundeetera kanzu. Ndeeterayo essaati ezi. Oba actually Zubedah, by the way. Zineza mikono emiwanvu. Sagala essaati za mikono miwanvu. Nja tshirts. Naye emikono emiwanvu kaali kajanja luli nga tugenda wa president. Era ne baŋŋamba nti Kasuku yambala t-shirt zo. Naye nino omugagga wange gwe nasanga naŋŋa Kasuku ebikalu by'abaavu nababbi. Kubanga ababbi abasinga bambala obusuuti. Kati yaŋŋamba gwe president omulaba akyayambala essuuti. Yeekubira saati ye n'atambula takuba na kikalu. Ne bw'aba alaga ate abantu abasinga bonna b'ensanza balina ssente tebakuba bikalu. Naye abaana abo bakuba ebikalu n'amataaya abo bantama. Bafere balimba.
kati nenda kubuulira kyogenda okundeeterayo Zubedah. Yeah, there's something I think you're going to buy for me 2 nice t-shirts. Yeah. Then I'm going to send you for something. Wow. Yeah, ondeetere. Yeah. Bambi Nalongo yandeetedde empala okuva e China. Yakutuuse leero. Yaleese size ye. Era. Nalongo talina bbina kati. Nangamba Kasuku wanti nadde manyi twenkana ne mga Nalongo. Tommanyiira. Kuba watugamba n'empale zano nazo ziwa omuntu omusinzo saakugulira mpale. Era empale nazimuwa. Jjukira empale za lasitiika. Kati empale ya lasitiika omuntu agijjewa. Zirabika. Ng'ozinoonyeza zirabika. Naye kye njagala okugamba Nalongo yandeetera empale ezi nnya sayizi ye nenzitwala ku mutunzi, omutunzi n'aŋŋamba bunoonya gwe zituuka. Matiriyo gwe nina okusala nja kukoowa. Kinene nnyo kyasalamu abanga ayonoona olugoye. Kati n'amala naye Nalongo yampe birthday gift. Yandeetera engatto lebo ya kabi. Bambi. Very expensive shoes. Ng'avudde China. Nalongo bambi. Mu bantu ola Zubedah. Mu bantu bemmanyi nti banjagala nnyo Nalongo mwali. Nalongo Lewis Prettyana. Prettyana. Yeah. She's such a darling. Omwana oyo buli bw'atambula bambi abayina otulowozaako. Nalongo. Buno bubwo Nalongo. Ngeri gy'okikolamu nedda. Okay. Onomukuba amalusu. Kale. Kolot. Kiki ekyo? For you're not romantic at all. Wafuna otya embuto? Embuto zeetaaga mu romantic. Olubuto oluggira mu mbeera yonna ate w'oba talwetegekedde we luggira. Woba romantic olubuto terujja. It is disturbing. Oyina obeera tobirinako. Embuto zijja teweetegese. Embuto z'Abannayuganda zijja beetegesa abazibu beetegekera embuto. Anko. Kati kola boti anko. Ani abikusabye? Nedda. Engalo tezigenda eri. A flying kiss. Kale soka oti. Naye ono omwana we namuŋŋoona salafu bannaye kabeera brief kankulage kati kankakulakola tokola kola kati anko kakomyewo nina kyenjaga wamma kakomyewo nina kyenjagala olaba wamma kakomyewo kaddemu omuweereza ddogo kyeri yakoze eki kati okirabye kati kakomyewo anko okalabye kati ate ebyo ebinnyo bye ebyente ekyo kyokoze si kye bakola bakola batya omusajja akakola ebinnyo bye ebyembwa ebinnyo bye ebyente Kana Zubedah wantama emisana n'ekiro. Simanyi wantakugamba omuntu nolowooza nti wamukoowa misana n'ekiro n'omukoowa. Ebinnyo byente. Kati bebaka anti teziwaeri. Nga biba binene nnyo. Yes, bati byosirise. Gwe tolabye okoze nnyo. Ebintu exciting bya kisiru. Obuntu ng'obwo kati bakakuweereza ng'okakwata ng'okassa ku mutima. Kati kikole. Wama anko kamuweereze neera. Mama olinga akagoye obugoyamba. Muludde mu piraawo. Ani mama wafe yatukuza asiika paani katugoya amandaazi n'ekyapati. Kogwe. Mbadde nga agoya chapati. Boka receiving okakwata bwoti. Si bwoti. Bwoti. N'okateeka ku mutima. Ng'omaze. Oli ku mutima ku mwoyo. Yabba naye tulina Joe Walker walk. Tulina Joe Walker walk. Chechi. Batambula. Basimbudde nga 28 ku Saturday bagenda Guluoba. Kubigere. Kubigere. Tekisoboka.
Basimbudde bagenda ku bigere. Basimbudde bavaawa. Basimbudde ku Sheraton. Ngenda beegattako n'omuntu watambulako ko ne Mutyaba oyo. Joe Walker baali bagenda 40. Mutyaba yagenda oyo Mutyaba. Mutyaba atambula. Mutyaba kati kankubulireko. Omulundi gwe nasoko tambula ne Mutyaba twali tukyakolera wali ku NRG awo. Ku Nzo Studios. Ne tuvaawo ne tugenda n'agenda ewaka ne ngenda ku Yaya. Ku bigere. Nga ne ruutu azimanyi Mutyaba atambula. Kati Joe Walker. Tetwatambula ffenna ku olwo. Twava wali ku Sheraton era. Akugundi ku Independence Monument awo. Ne tugenda ne tubaleka ku bypass wane e Busega. Mwe mwabakomya. Fwe twakomya bo ne basalamu. Naye nga watambula kuva ku Sheraton mpaka ku bypass. Bulungi nnyo. N'okimanyi nti awo tewaliwo na kilomita 10. Kati bo bagenda ku twajja betu ne tujja tugwana ku Buganda Road ne tugwa ewandegeya ne twambuka ne tuyita Mengo wano bali Ntuma. Ne tugwa wali Nateete. Ne tusala Nateete ne tugenda ne tugwa e Busega wali ku byennyanja. Ne tukwata round betu ne tudda ku bypass ne tubakomyawo. Kati bagenda bawummulamu anti kati balina activities bakolamu. They are trying to make sure ba promoting us safe roads. Safe roads. Proper road usage. Kati bagenda ne basiiga zebra crossings. They paint them. Ne bafuna roads. Okay, no activities ze bakola. For example, kati nga ku Saturday bava ku Friday bava ku Sheraton ne bagenda balina okuba nga basulanga wano wa wano wana Buloba nga ku Forest Park. Kati bava ku Forest Park Saturday ne batambula okuva Forest Park. Sunday ino basanga Emitiyana kuba batambulira ennaku 7. Actually basobola okuba nga batambudde ku Saturday ku Friday ne basula Emitiyana. Nga batuusedde Emitiyana. Baba bameka? Babeera abantu nga 100. Mu kutandika babanga 100-200. Olunaku olusooka hafu ne yeesala. Bagenda okutuuka eggulu nga balinga 100. Baba bakyalina bangi. 2. Seba baleka ate ababatuuse be bano ba Uncle Stanley. Era nekolo twali ne Stanley kati ate ye betulinnya boda tugende. Ate naava e Busega. Awo ku round. Ne yeeyongerayo na ya bypass. Nadda ku Yaya ku bigere. Teyalinyawo. Stanley alina gas. Alina lwe yantambuzaako va ku Yaya yita wano Code Base. Go ali Najjera, Kiwaatule, ne tugenda ne tugweri, ne tuyitamu National Council of Education, ne tuyitamu, ne tugenda eringa ku radio ya Balamu nga ntambula. Ne tugenda ku radio ya Balamu ne tuvaayo kati akasozi akaali kanzise. Waliwo hoteri awo bagitewa Foxwoods Okabooti. Kati n'olyoko jjo oyambuka akasozi kakusuule wano ku Hardware World. Ku Hardware World awo waliwo kakuba akasalamu. Kakutwala kakusuula ku ndere n'olyoko ddayo ku Yaya. Awe nategeera nti olugendo lutabuse. So abantu bagenda tambulira nguudo. Safe roads. Yes. Kutambula abantu abatambula banemba w'ekitiibwa. Kuba okutambula exercise entuufu. Era nange ngenda kuddamu. Obonekanga mu weekend ngenda kuddamu. Anti kati sada olyoka oteeka ku status. Back to the road. Anti to be inspired. All the energy. By the way kankubulireko mu bintu byonna bye nali nkoze. Byempulira nti kati benkikola omubiri mpulira nga gutambula like guzeewo kwe kutambula. Wanagezaako okuwuga ne kugaana. Nengenda mu dance class ne bimbowa. Nengenda kasaawe bino ebyozannya omupiira. Naye ekyangobayo mbwa ya muntu kulowooza ye Cristiano Ronaldo. Tuzannya bwe yekola obujogoli bwe basalayo basajja kuba endobo misana n'omugamba ssebo. Tuli wano ku exercise. Gazannya ng'ali mu Premier League. Bakuba omusajja yategeera abantu be yali azannya nabo. Omusajja endobo awo kasaawe wano ekyanja wano. Nali ngenzo zannya. Baali nnyo omuyaye engatto n'abuuka mu bbanga. Be yadda wansi ku sayidi awo wennyini we yagwa we nali nga nnyimiridde nange nga nninda kuyingira. Naye nga wano wansi waliwo abali mu kulya molokoni batumiza ebyennyanja biki. Bava mu kasaawe. Mu kasaawe kennyini ng'egye bakazimbamu. Tikati nga bolaba wano naye ku sayidi wali. Waliwo abalya molokoni. Waliwo restaurant bagaba ebyokulya biki.
kasita namulaba bambendobo n'abuuka waggulu bati nadda neyenyola bagenda ogamba Kasuku gwoddako nga ntudde ndi mu kulya tewali nagasijja mmanyiirwa bwe ntyo nga mulimu ali kukweraga yefudde mbu ye Sergio Ramos ayambala na shati 4 agamba nze nkakubanga Ramos namwe agenda ozanyire mu express ndeka kononera eno talenti ubanyi nti bajja azanya omupiira bajjo bakubako bajja endobo like aguzanya nga agunyumirwa akola exercise n'awoloma namwe bajjo tonyuma ng'okaaba bireke olwakasaawa eyo bo waje bazanyira nga bajjo tonyuma bajjo ennaku zino ensi yagijjako amaanyi bajjo yafuna ssente bajjo ayina we yakwatira akalyo ne kati bambi tomanyi nti bajjo yagula n'akazimbe wano ekyanja awo ku prime awo waggulu awo yagula akazimbe bajjo yafuna ssente kyava takyayo naye ssente ebisinga tuleekanya buba bwavu noddoko n'oleekaana bw'omala ofuna ssente n'olaba ku bintu ng'abaana bo bajja ssoma bawo oli oba toliiwo otandika okugamba wagisigenda Singapore nga tokyalina bizibu bya ssente naye gwe tunoonye ssente tugende Singapore nalaba Singapore nga walungi bambi waliwo kyali wange yaliyo omwaka guli oguwedde ne mmulaba ne mubuuza kiri kitya n'aŋŋamba eno malidaadi saana naye Hajjati Namyalo waaki tatusiga mu Singapore Hajjati otugende naye ye asobola otutikka ffe ne tugenda ne tumubuulira ekiriyo kuba nze okuba kati ate Hajjati yatandika ebyo ebibuuzi byenze nava ku basajja ove ku basajja odde ku baki Hajjati yasiibamu abasajja nti agamba omanye okwegatta kujja n'ebisiraani ate abamulwana bayita mu basajja buli musajja gwafunanga bamuyitamu bambi agamba owaayi kanzigalewo waliwo omusajja yaggalawo n'atunga nawo waliwo omusajja yali yagamba nti ye amusobola musajja kyoyo diriisa sendi yagamba ye Hajjati namukugatakooti sendi ki owaffe mubeere bulungi mweraba owaffe sendi owaffe ntwala ensawo ya mami Beda ndaba bakuyita mami Beda muko yali ntuuma muko ki bawa sugar gundi naye mulimu ku nkalo tobikkula ensawo y'abakazi nyinza ogibikula n'engwa ku paadi ng'ate eryoko kungulu ng'esinisa eti ngeri eti naye nze era benjizza ku bbali ne nnoonya ssente ate ssente ziriko ebyo olaba zijja mu ssabo oli n'ayingira nabba mu ssabo mpa ensawo yange mami Beda Uncle Kuku kyokka nno nange nkuyita Uncle Kuku Yo, I want to say this. Jango tukoleyo rap. I want to say it. I want to say to you guys, I want to say this. Salam alaikum, man. We're going to eat for time. We're going to eat and drink. We're going to do what we want. I'm here with my sister, Zubedah. We're chilling. We're hanging around. She's feeling hungry. But, you know, she has nothing to do about it. But me, I have everything to do about it. I eat, I drink, and I don't mind. I do my stuff. I do my shit. You're my sister. Salam alaikum. Katianti, goddamu nti, walaikum salam. Oh, you're my sister. Salam alaikum. Walaikum salam. How are you doing? I'm fine. Are you hungry? No. Kiriza agamba nti, I'm hungry naye dini tempa option. I'm not hungry. Akavuddemu na kawuzu ka butunda. Executive Media. Focus, innovate, succeed.